Banange ulira Buganda bumu kati bane agagabbi gonna omuntu yenna alina ku magezi Katonda gweyewo obwongo nga tebulimu sementi. And I said this really seriously. Ebitambula e Buganda waliwo omuntu kyalowooza nti Mayiga akyayitibwa somewhere. Buganda bumu, what is Buganda bumu going to do here? What is Buganda bumu and what anyway simanyi na kikiyinza kugamba. Mugambe nti Abaganda mujje ti tukole ki, tuzina amazina, tunywe omwenge. That sounds very good. Mufune social evening abantu bunda Abaganda tutudde ne tunywa ti netuba ntukola ki, netuba nga twerabidde ettaka lye batubbako e Uganda ne Mayiga byakola ebyobukumbaavu. Naye okuddaawo nti muteesa ku nsonga za Buganda nga muziteesaako ki? Kiki kye musobola okukola? You have the head of the thieves. You have nga mukola ki, nga muteesa kubeera na Buganda na Museveni oba Buganda ey'Abaganda. This crook bakwata baana abalwanirira Buganda. Tuleme kutuula eno mbu tuli Atalanta mu skyscrapers nakuba nti no, we have totally forgotten the plight of the masses in Buganda. Bantu baavu, bantu bababbako ttaka, bantu babasuza ssente za bukuusakuusa ez'abakyewalabye. Mwe muli awo muwoggana buwogganyi, muli awo muli ku mwenge na kunywa bunywi. Lulide Heineken abasiruwaza mwenna muli awo muwoggana buwogganyi. Seriously, I take you to task. I challenge you to show me what comes out of that convention. Buli muntu yenna alina amagezi. Bw'oba ogenda kukukwana, bw'oba ogenda kuzina mazina, bw'oba ogenda kulaba Atalanta bwefaanana, ekyo kibeere genuine. Naye okwekwasa nti Buganda muli ku issue za Buganda nga temunaba kutegeera na position Buganda gyerimu today is just a slap in the face of the poor people in Buganda. Era buli omu yenna yeekyangiraawo ng'alowooza nti wakufuna mu kubanga kye tulina omutawaana ababbi emmengo bangi. Wulidde ate ne wano mu America abayaaye bwe bali, there's a bunch of losers here. Wulidde kati bwe muba nti tuli mu America tekitwongerako nnyo. Bw'oba wava e Uganda ng'oli musiru totegeera, tolowooza nti okuba mu America kikwongerako okutegeera. Kati gwe balangirira n'owaayo ssente zo ng'omusiru. Owulidde bambi you are doing this service. Toola $119 mukiwa abantu ba Buganda batunde emmere, balime emmere, bafune kye batunda, bafune kye balya. Naye gwe oli wano ogenda kwereega eyo mu skyscraper nga n'ekitaawo talina kyalya. Majority ku bantu bonna bagenda eyo bambi musaasirwa kuba abantu bammweka bali bubi. Naye muli awo muwoggana. Bulidde ekibatwaza e Uganda ne mulyoka musula mu Hotel Africana, temusobola na kusula wammwe kuba tesulika. Akati no kyekyo obwongo muli mu kucakala. Ekyo situganyi mugende mwekyakalire, mugende mwogera Oluganda kuba gye mubeera mwogera Luzungu olunaku lwonna n'olukoowa. Naye okulimbalimba abantu nti muli ku Buganda kuteeseza Buganda, temulina bye muteeseza Buganda. Wulidde kuba temumanyi na biri Buganda. Kadi wange Alex muzukulu wa Kasujja kitange oli otiruddeeyo webala eddimu eddene eryotambuza ery'okununula eggwanga Buganda. Mukadde wange njagala nkakase
nti bano abaana abali wano abatembeeta mayiga kakundi ka Museveni kennyini, era wano nkakasa nti abantu abali ku kigendererwa ekyokununua Buganda twandiba nga tetusukka 5. Nga woolaba omukutu guno nti omwoyo gwa Buganda ogutafa ne Buganda bwetu weeri, nti ogenda n'onoonya Abaganda abayimiridde okulwa Ssaabasajja Kabaka oba ku lwa Buganda Emmengo ng'era tebasukka 5. Kakati naye tekigenda kutulemesa kubanga abaana ba Buganda bennyini abalina okulwanira eggwanga Buganda tetukyali na maofiisi, kyovudwala ne mu government institutions zonna Museveni yabamu emirimu, kyovudwala buli kye balwana era tugenda kulaba kye boogera ku kya Amongi kye yayogedde, ate nga Amongi mukongozi wabula atulwako muzimu ye Museveni ne Mayiga okusanyawo Buganda. Amongi akongojja bya Museveni kubanga Buganda ebadde esigaza backbone emu ye mmwanyi, kubanga ensuku bazikutula, kino kibazzeeyo emabega. Ettaka lya Buganda abaana ba Buganda bagobwako misana na kiro, okitegeera. Kamayiga bakateekayo. Kakati oŋŋamba otya mbu Mayiga atembeete mmwanyi terimba nga kwe tulima emmwanyi ku ttaka litwalibwa, tugenda kuzirimawa? Okitegedde? Abaana ba Buganda bateekebwa mu camps, n'owulya mbu ebyalo 30 byagobeddwako abantu emitwalo 5 ag'abantu. Wabula ko kano Kamayiga tekoogerako yadde, katambuza lumwa, mmwanyi terimba. Emmwanyi egenda kulimwawa ng'abaana ba Buganda bagoba ku mwataka, kubanga ettaka liriteekebwako buli kimu. Kakati abaana ba Buganda essaawa zino basengulwa ku mataka in the names of Neema, amataka enkya ne bagawa abantu baabwe programu ze batuukiriza za Museveni. Kakati bano abeefuula mbu Mayiga eyingiramu wa bebo Abanyarwanda ba Museveni. Nabategeeza nti Omunyarwanda tolina kuba Munyarwanda yennyini yava e Rwanda, naye kasita oba ng'owagira ebintu by'Omunyarwanda oba Munyarwanda, n'oba nga yegwe Nnyombi, n'oba nga yegwe Mulindwa, tulisanyukira Omunyarwanda nga yennyini Munyarwanda nga ba Daudi Ochenge, naye nga balwanira Obuganda. Tetugenda kuyita nnyo Baganda abo nti be Baganda abayimiridde ku lwa Buganda, wabula balirwanira Obuganda be bali b'Abaganda. Ne waliba Omukyoli, ne waliba Omulango, ne waliba Omukalamojja. Mmwe Bannyombi, mmwe muligenda ne Museveni e Rwanda. Nze nkibabuulidde. Amugamba mutya mwenna ba Anasiri Vampozi ng'abaana ba Buganda mwenna batakiririza mu bubbi bwa Mayiga, tweterese okulaga obutali bumativu bwaffe mu mbeera yonna Mayiga gy'atuusiza ku Buganda abaana ba Buganda. Kale nga tulina okulaga obutali bumativu bwaffe obwo awantu wonna bagenda okubeera Mayiga wagenda otutuukira. Kale n'olwekyo anaabeera mu nsonga eno osobola okunnyingiramuko ne tulaba tegeka tutya obutali bumativu bwaffe oli abakulembeze abanyazi abanyagulula ettaffaali abateeka Kabaka mu mbeera enkyamu, embeera yonna gye batuusiza ku baana ba Buganda Mayiga ne guruupu ye. Kale n'olwekyo tesobola kumukkiriza kuyinaayina ng'atulumbye neno gye twaddukira okufuna obuweerero ate naye batandika otusumbuyirayo tunyagirayo. Kale n'olwekyo nzaba mujje mu ini tulabe ekintu ekyo tugenda okukitambuza.
Buganda Police mulekerawo okusiriwaza abantu. Tabula si yatta omutaka Bosa. Wallahi billahi tallahi ndi musajja musiraamu Mayiga ye yatta omutaka Bosa. Nere mundu eyatta omutaka Bosa yava ku kizimbe kya Mayiga kye bayita Namata. Kiri kumpi wa Kugaba Road nga ku Dubai Restaurant weri. Kumpi waliwo ekizimbe kya Mayiga kya White bakiyita Namata. Emundu abatta bali ba SFC Muhoozi be abaweereza. Nere mundu bagijjaawo. Mulekerawo okusirwaza mutulaga ebifaananyi nti mukutte eya ordering okutta omutaka Bosa Mayiga ne Muhoozi Kanyerugaba mwe mwatta omutaka Bosa. Gana amawulire ge mugamba nti nno mukutte eyatta omutaka Bosa gonna ga kifere. Mayiga ne Muhoozi Kanyerugaba mwe mwatta omutaka Bosa. Teriyo Omuganda taliyo ayinza kwesoyasoya tebaliyo abenyini abefuula Abaganda bemanyi nti Baganda aba bali mu bifaananyi bemufuula nti Baganda si Baganda teriyo Muganda ayinza kukola ebyo bikolebwa olwaliro Obwakabaka bwa Buganda taliyo Omuganda naye abo benyini bebefuula Abaganda si Baganda kubanga naye bw'oyogera ebintu ebyo weetaagamu okubuusa bw'olimu okubuusabuusa ggwe nze nkubuulira olina okubuusabuusa olimu okubuusabuusa teriyo Muganda ayinza kukola ebyo taliyo baasobola okugaziya Obuganda era abaana bali abajjajjaffe baasobola okugaziya Obuganda era akasaayi mwe kali tekayebulizaayo tekasobola kukola ebyo kati mmwe bamummwe Mayiga bw'atave kwesulubeeta wano Mayiga yeetaga kumukubira ddala muggo ku mutwe ekitegeera era akyaba alinda bajjamu kubaana akatayimbwa owulidde tebajja kamukubira mu biseeguusi tebajja kumukubira mu bikubo bajja kumukubira ku podium kati n'olwekyo Mayiga weesonyiwa Abaganda abali mu diaspora kuba abakulinako obusungu bo bawera linda akatayimba kajja kulya In the shadows where you hide, you spun your tales, but we've identified every promise you made now just a game. Time to pack your bags, we're done with shame. Mayiga must go. He may not stay, no. Not another minute, not another day. Your time is up. We've got so much to say. With a smile that we know was a mask, you play your cards, but it's time to unmask. No more defeat, we're rising from the fall. Hey, Buganda stand strong, we're answering the call. Mayiga must go. He may not stay, no. Not another minute, not another day. Your time is up, we've got so much to say.